Omulungi atulaba kubuuzaako n'enkobaza okuba nti ogoberera pulogulaamu zaffe ez'enjawulo. Wenjogerera tuli Mityana mu kibuga era nga ekigenda mu maaso oba okwetegeka essanyu eribunye banna Mityana y'embaga ya Honorable Francis Zaake era ng'enteekateeka egenda mu maaso. Abatuze ku kyalo buli omu alina kyakwatako wano ne wali okulaba nti emikolo gitambula bulungi. We tutuukidde wano obudde bugenderedde naye njagala okubategeeza nti buli kimu kiri set. W'otunuulira tenti zayimiridde dda era nga zigenda kuba nga zituulibwamu abantu nno abawererako ddala. Tables zonna ziri set. Abagole we banadigiddira ku lunaku lwabwe wonna ndaba nti enteekateeka weetuuse weewo. Sound ali waggulu bulungi. Wakyabulamu wonna bakyakwatawo okulaba nti mu budde butono nnyo okuva kati buli kimu ate kituuka mu kifaananyi ekyo kye tukisuubira. So okusinza ku kifaananyi kye nkyalaba, omulungi atulaba nti wano tugenda tusuubira abantu bangi kuba ndabira ddala nti side ne side yonna obutebe bungi ddala. So nga tuli ne ssentebe, nsaba mutukkiriza asooka tutemeretemmeremukko wawe tutuuse n'enteekateeka eno ennungi ennyo naye nga nsaba osooke weeyanjule eri Abannayuganda obabuulire ne ku mannya go taata. Neyanza nnyo ssebo. Amanya nze Kasaalu Fred, ssentebe w'enteekateeka ya Honorable Zaake Francis Butebi atwala wonna, nga kye tuliko wano tuli ku final touches okulaba nga tuteekateeka omukolo ogw'enkya nga bugenda okubeera era nga tuteeketeekedde abantu bangi balinga kakaaga nga tulina n'abantu baffe era bwe munaaba mwetolooza kamera mujja kulaba tenti ze tutadde ebweru. Tenti ezo tulina engeri gyali mubaka wa Parliament, tulina abantu betwategekedde nga betusuubira nga tebalina kaadi, ab'ekyalo abatalina kaadi tetwayagadde kubagobera eri nabo twabategekedde. Tulina tenti awo twatusuubira abantu nga 100 abalonzi be tubateeketekedde bulungi. Balina omufumbi bagenda kulya, balina ebyokunywa soda, balina bbiya, nabo omubaka yabalowoozezaako. Era nga olwaleero tubadde mu final touches, abatembi tulaba banaatera okumaliriza. Service provider buli omu sekita zonna zitambula bulungi. Tusuubira nti enkya ku ssaawa 3 tujja kuba tugenda mu lutikko wali mu Kiyinda bagenda okubagattira nga service ejatandika ssaawa 4. Ffe tujja kuba eri mu church nga service egenda mu maaso, ate ne wano nga ttiimu nnene girinina ey'aba service provider betukoze nabo, abateesiteesi abali ku bukiiko obw'enjawulo, departments bagenda kusigala wano nga barecevinga abantu. Era tusuubira nti ssaawa zinabeera 5:30 tugenda kuba tutandise okugabula ekyemisana mpaka ku ssaawa 10. Anajja ku makya agenda kuba nga alya, n'anaasembayo anajja olw'eggulo. Enteekateeka nnungi agenda kuba alya ekyemisana. Era tusuubira abagole baffe oluva mu church olwaliro essaawa zino babadde mu bifaananyi, bali mu bifaananyi, teri kuva mu church ate kugamba nti tugenze mu biki, tugenze mu bifaananyi. Engeri gyali omubaka wa Parliament ajja kuba yalindiddwa dda abantu bangi nnyo betusuubira wano olunaku lw'enkya. So kati enkya bwe bava mu church bajja direct wano ku reception, tusuubira ku ssaawa 7 bajja kuba batuuse wano. Pulogulaamu yaffe bwetyo bweri. Omukolo nga gutambula, tugenda kunyumirwa. Tulina abayimbi abasuka 30, tulinako ebisanyusa bingi. Tusuubira abagenyi ab'ebitiibwa kuba Honorable Zaake mumumanyi bulungi celeb. Tusuubira agenda tuleetera abantu ab'ebitiibwa baki bangi kuba kaadi twagaba nyingi. Omukolo guno guli wakati mu kibuga. Ennamba y'abantu teeyitirire bano abawagizi be n'abamulonda. Anti y'ensonga lwaki twasazeewo okuteeka tenti nga 10 ebweru eyo, tusobole okuketalinga abantu abo banajja nga tebalina kaadi. Twabalowoozaako tusuubira nti bajja kujja era bukozi bajja kujja. Ate tuli mu kikomera olw'okwewala okumenya ekikomera, ate balonzi baffe baatuwa akalulu. Tulina enteekateeka munaaba mwetolodde wabweru twabalowoozezaako bali catered for. Enteekateeka nnungi nnyo ekutwalidde ne ttiimu y'obbanga ki okulaba nti ekintu tukiraba kivuddeyo ekiti. Nga bwe mumanyi ebintu by'emikolo tuba n'enkiiko, twajja tutuula okuva emabega emyezi nga2 emabega nga tuli mu nkiiko eziteekateeka omukolo guno. Ate omwezi guno ogusembyeyo tuze tutuula buli wiiki nga tutuula emirundi 2 okulaba nga tufuna aba service provider abatagenda kutuswaza. Era ttiimu gye mulabye aba service provider yonna yavudde Kampala, kujjako nga twanyizeemu olw'okuba nti ono mubaka wa kitundu. Bannamityana twabawadde omukisa nabo ne tubawa ku miki
ku mirimu kamba nga abafumbi kwa tulina abafumbi ba mirundi esatu so kati ne bana Mityana mulimu abagenda okufumbira abagole tumwe bali so obubaka ki aboyinza okwogera ku lunaku luno butugende eriyo abagole ababiri obubaka bwempa abagole nsaba babeere basanyufu omanyi Eva Zaake ali happy ne Bridget ali happy obubaka bwempa nti tubasaba essanyu lyabwe bulijjo lye batulaga ate lyongere mu maaso ate n'abagenyi baffe abanajja enkya tusaba babeere basanyufu nnyo basanyukire abagole tubawe ekivibe bulungi nnyo babe nga beeyagala tusuubira nti abantu bagenda kuba basanyufu omukolo gwa ssanyu omukolo gw'embaga guba gwa ssanyu tweyanziza nnyo ssentebe oba chairman ali emabega w'enteekateeka ennungi weeti ngenda kusaba tubatambuze mpola mpola tubalage ku bifaananyi ebimu nga we bikyayimiridde naye nga olabira ddala nti enteekateeka yo yeeyo era nga ssentebe njagala okwongera okwebaza weebale nnyo bani boyinza okwebaza bw'okutambudde wamu nabo mu mbeera ey'okulaba nti buli kimu kifaanana nga we tukiraba sofa kisooka neebaza nnyo abasuubuzi business community naddala abasuubuzi b'omu Mityana wano nebaza ababaka ba parliament kubanga honorable tulina olukiiko tubadde n'enkiiko 3 tubadde n'olukiiko e Kampala mu business community mu Kampala mu kibuga lukulirwa Mugabo Charles nga tulina n'olukiiko mu parliament lubadde lukulirwa honorable Kalwanga ne tiimu yaabwe kati olukiiko olwo lwa parliament basobola okutuwa ssente okuddukira omubaka ezisoba mu bukadde 140 ate nga n'abasuubuzi mu Kampala nabo basobola okutuddukira n'obukadde obusoba mu 10 ate nga ne wano Mityana kikovala gye nkulembeza wali omukolo naffe abasuubuzi twaleeta ssente empitirivu era omukolo guno guli mu bukadde obusoba mu 4 tusuubira nti gujja kuba mulungi kirabira ddala so mukola ebintu ng'obikyabikolawo oti omukolo guno waali gwagadde kulabikira mu kifaananyi ki omukolo guno twali tusuubira ekifaananyi kye twagala ogulabikiremu tusuubira gubeere gwa kitiibwa nnyo olw'okuba nti omuntu waffe omugole naddala omusajja celeb ali ku international level tusuubira ekifaananyi kye kyazaakuuma n'erinnya lye lyakuumidde ebbanga tusuubira ate omukolo gube gwa ssanyu gube nga gujjayo bulungi erinnya ly'omubaka wa parliament ate yakoledde embaga mu kifo kyakiikirira omukolo guzza eri abantu ngenda ssaba ssentebe tutambule mpolampola tugendeko wali abagole baffe bajja okutuula nawo tulabe wafaanana watya ku ssaawa eno mu mbeera eno omulungi atulaba omugole waffe omwami n'omukyala honorable Zaake n'omukyala Bridget bagenda kubanga batula wano ssentebe ndowooza mwebale omulimu sigenda kukoma kwebaza tusobola okwambukako wali katini twambukewo tufune ku mukisa nga omugole omwami n'omukyala tebannatuukawo ffe tufunye omukisa nga tuli wamu ne ssentebe okuba nti tulinyeeko ku platform eno abagole bagenda okuba nga ate bajaguliza ate nga bayingira n'obufumbo bwabwe obutukuvu okutwalize wamu ssentebe mpozi wano wetutuuse abagole baffe bagenda okutuula omwami n'omukyala Bazaake nga ku sayidi emu tujja kubaako famire y'abataata famire y'abazadde abamaama ne Bridget ne famire ya honorable Zaake n'abataata nabo bagenda kuba sayidi eno sobe nga ate sayidi eri tuzzaako ababaka ba parliament nga ne corporate team ba VIP bajja bafollowinga ebadde enteekateeka ya wano naye nga wano tugenda tuzaawo abantu mu tenti eno nanga mugirabeyo abagenda ovugiriza omubaka ba VIP tugenda tuzaawo abantu nga 9 tenti eno yonna eno ezo meeza ezo zolaba ba buli meeza kitalinga abantu 10 buli meeza gyolaba tugiteekera abantu 10 so kati mweno tenti ekyengulu waliyo tuyinza tuuza nga bameka ekyengulu tulinayo tenti waliwo tenti eri gyolengera empanvu ennyo eyo egenda ketalinga abantu nga2,000 eyo kakati neri ejja ketalinga abantu nga 10,000 tekako ziri kati sayidi eri bagenda kulirawo tugenda bawo ne bbala ey'omulembe era egenda kuba sayidi eyo kati enteekateeka bwete bweri so wotunulya obudde obusigaddeyo ssentebe nga sinnakuta olaba nti bumala okutuuka ku ekyo ky'oyagala obudde bugenda tumala bulungi olw'ensonga nti twateekateeka bulungi ate ne ba service provider baatuuka mu buki baatuuka mu budde so tusuubira wezinabeera ssaawa 6
ogw'ekiro olwaleero luno tugenda kubatandisa okugoba abantu muno ate tulinda kubaniriza lunaku lwankya nga bazze nga bagenyi yadde weebali nenkya bagenda ate kudda ng'abagenyi kuba bonna buli ali wano kabeere nze ssentebe nina kaadi empita ku mukolo honalewo buli muntu yenna yamuwa kaadi yadde ndi ssentebe nina kaadi empita ku muki so kati bwe mala okuteekateeka byonna tugenda kufuluma ne ttiimu yange ate ku makya tudde ng'abagenyi ate tulina ttiimu gye twalonze ey'abagenda okwaniriza abagenda okukola kinabo tubawa obudde bawe nga bakola ejaabi nze nja kusigala nga overall supervisor nga ndaba buli kiki yadde n'abantu dde nenja kuba supervisor w'omukolo olaba nga artist buli mugenyi azze afunye w'atuula tewali kwenyigiriza tewali ki teekateeka bwetyo bweri kale ssentebe tukwebaza weebale nnyo olw'obudde bwo so omulungi atulaba ekifaananyi sofa wekito ekikyayimiridde njagala okwebaza abaami n'abakyala abali mu kifo kino buli alina kyakoze okulaba nti ekifaananyi kino kyolaba tutuuka kiriwo ekiti so kizzaamu nnyo amaanyi era ne neebaza ssentebe ku mbeera y'okuba nti abantu baffe ab'oku kitundu oba bannamityana nabo bafiiriddwako babawadde ekifo ebagenda okubeera ate babeere ng'omukolo guno bagufuna butereevu nga buli ekigenda mu maaso kyonna nabo bafuna okunyumirwa so n'olw'embeera eyo baganda bange kambalekere ebifaananyi ebisinga ku bino ate maaso awo nyongera obategeeza nti byonna ebigenda okubeera ku mukolo guno tugenda kuba tubibatuusaako butereevu nga bwe gunaatambula okuva egunaatandikira mu kanisa tujja kujja mpola mpola tubatuuseeko abagole engeri gye banaanyumira olunaku lwabwe abagenyi abanaaba bazze ku mukolo guno byonna ebyokulya kunywa entertainment byonna tujja kuba nga tetubibatuusaako nyabo tusanyusa okukulaba amannya go Katushabe Roda okoze ku kutimba yes kampuni yo bagiyita Amukadiko Amukadiko Amuka yes Diko Uganda Limited yeah kitegezo registered yes okolera wa nkolera Ntebe Road Zana yes wali offices zaffe ne store ebyokutimba bino ng'obitadde ku mutindo gw'amaanyi yes tubitadde ku mutindo kintu kino tukiruddemu ate tukikolera ddala n'omutima gumu yes tukola n'okwagala kino kyongeddemu ebirungu lwakuba okolera honorable oba yenkolayo of course yenkola yange naye n'aka honorable tukongeddemu tukoledde honorable tukongeddemu yes mukolo guno munene nnyo naye twebaza Katonda nti at least tuli 60% done now by tomorrow tujja kuba atumaze olw'omulimu omulungi nsaba Bannayuganda abatulaba obawe ku nnamba ye y'essimu sijja kulyaza manya nze nsiimye amina 0772 484016 jiddemu 0772 484016 ye mukyala Prose Katushabe Road Amukaddiko asangibwa ku Entebbe Road naye nga tutambula wona mawanga muri Mityana tuli Mityana tugenda Kenya Tanzania wona so webale nnyo webalire ddala ssentebe abalala abanaabeerawo naye ndowooza gwosobola bayisaamu kuba ye amukatumumaze kona ku balalawo ssentebe batali kati gwe bakiikirira owa sawundi yaani tulina ne bannaffe aba vibes batukoledde ku sound batukoledde ku tent okulaba nga bitambula bulungi batuyita n'obutebe abantu baffe kwe bagenda otuula gundi yonna bagikwata tulina abannanse catering service bagenda okulaba nga abantu bano balya bulungi bafuna ebyokulya bafuna ebyokunywa tulina bannaffe ababutebe investments batukoledde ku accommodation okulaba nti abagenyi baffe buli ajja agenda kufuna awokusula nga tewali kutaataaganyizibwa so ba service provider bwe batu betuyina abo mwebale nnyo ssentebe ne ttiimu yo yonna nze lujja baganda bange nga bwe nzija mbagamba nti ffe wali amawulire tujja kuba tugabatuusako bano bantu bammwe lwaki nedda olina okuba ng'osigala omanya byonna ebibatambulirako so nteekateeka ya mukolo amasanyu mangi lindirira bulindirizi nga nange nzijeyo ettayi yange nkya n'essuuti nga tuzze kukwata bifaananyi eby'omukulembeze that is honorable Zaake ate gwe Omunnayuganda asayidi eyo beere ng'ofuna ekyo singa okubeera ng'oyagala Katonda bankuumira olwaleero luno naye nga mbagamba nti ensonga z'omukolo embaga eno weetuli nnyo mu mbeera yonna era gulindirire tugenda kuba tugukuwa amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings
era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku sayiti yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kuba tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neeri entono kuba kati ndaba mwasemba tulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'obalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo omuddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo omuddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.